bulungi nnyo ndi omu ku beyayise ate manager Derrick mukwano gwange abadde mukwano gwange for a long time kyobola bandi wano omujagulizaako kimanyi kijja tuyambako olw'ensonga nti waba mu parliament asobola okuteeseza ebintu bingi nnyo ebitukwatako ng'abantu ba music industry so kirungi nnyo and I'm happy omanyi buli omuntu gw'omanyi bw'agenda ewantu w'osuubira nti nno banitazo mmanya ebintu byammwe ebitambula oba musanyufu bulijjo tubadde far from the parliament far from the government but omuntu gw'omanyi bw'agendayo nemba mwine kibanyigiriza osobola okwogera naye nabako bw'abayamba so kirungi nnyo twagala industry yaffe etereere copyright etunulwemu kwegamba abayimbi obudde bateeka mu music babufunemu ne ssente because music is not looked at like any other business ate nga nayo business so osanga ajja kubaako enkyukakyuka gy'ateekawo tusi naawe wano tusi olunaku olwaleero omukulu nsima wulira ku bantu oyo King Congo nnyo webale kunjagala. Thank you for loving him. Ate webale kunyaniriza. And thank you for welcoming him. Yampipa omugaga hamu n'amugamba taata oyo yasinga. Mr. Ismatu MC Sepanga tu. Abakulu abo kati waliwo abakulu abatamanyi nnyo Luganda. Chumi bizako. Waliwo abakulu abatamanyi Luganda. They really understand English better. And they are our brothers. Ate be bakuze n'omukulu oli ate be batoba. Omukulu oli atuuke mu parliament. Because she was with our honorable 2009. Yeah. Then the son grew up. DJ, okay, Mike. Manager Derrick yali akalulu onako olwaleero alayidde owulira otya nga gwe omuyimbi gwe yamanagingako. Mpulira bulungi ng'olunaku naye lwe yankolera concert nga nze ali ku stage naye nga yakikoze so nange mpulira bulungi nti naye alina kyamakinze bambi kubanga Derrick ye best friend wange in my life ye best friend wange amanye ekyama kyange manye ekyama kye so bw'atuuka ku lunaku luno mbanga nti omwana wange bamutikidde munaye tetwayawukana mu bubi tetwayawukana nti oba nzibye oba mubbye nti oba mwagadde oba njagadde oba ntabudde maka ge ng'abantu we boogera no naye twayawukana mu mbeera y'okubeera nga yali abala kino ate nga nze bw'atandeka ngenda mwetaaga nange wali wokka ne mugamba manager soko following your dream kyovolaba leero nzize wano ffe twali twabiraba kyovolaba bwe yavaawo alina be yankwasa so abantu abalowooza nti nata Derrick mu bubi sisanko Derrick mu bubi senga namuta mu bubi sandibadde wano naye Derrick mukwano gwange Derrick taata wange Derrick mwagala nnyo ate naye anjagala nnyo by the way muyita punyu naye ampita punyu tawe mu bulungi bagamba amwagala bwe balaba nga manager akulaakulanyiza bagamba oyo amwagala bwe balaba nga mwawukanye oyo yamubbye so sigendera ku bantu bye boogera ngendera ku ekyo kyendi ne Derrick kyali kyendi yensonga lwaki onsanze makage ne ku mukolo gw'okwanjula kwenze nafulumya mukazi we so bwe mba neetaaga $5 oba 10 oba 5
Derrick azimpa naye bw'aba azeetaaga nzimuwa. So Derrick muganda wange, Derrick punyu wange, ikapuni. Manager waffe yakola emikwano. Yatuteekawo ffe abayimbi nga famire ye. Abantu bagenda okulembera bakitegere nti naffe tuli mikwano gyabwe. Kyova olaba ffe tubadde nga Palisa nga tunoonya kalulu. Naye nga nze anoonya akalulu ka Derrick ate nze ndi wa Bobi Wine, ndi wa People Power. Naye olw'okuba ye mukwano gwange ate ng'eri egogonyo ate nnoonya ka Derrick w'NRM. So mukwano gwange nina okubeerawo paka nga buli kimu tukikoze nga bwe twali tukiroota. Tewatyamu ng'olaba onoonyeza ow'NRM nga ambulera etabusa amaanyi mangi tewatuuka n'otyamu. Anti nga bwe ntegeera Derrick bwe nsobola oyiwaawo omubiri ku Derrick era bwe nguyiwaawo ku Nuupu. So kyova olaba bwe kyatuuka ku Derrick okkanoonya nakanoonya era leero tuwangudde. Music mungi, nina omuyimbi wange Kemisera, tulina oluyimba lwe twakola baluyita Do You Love Me, twaluyimba naye. Kati agenda kuta oluyimba olulala nnyinimu talemererwa, agenda kuta vidiyo endala eya I Mean It, nange ngenda natadde oluyimba lwange lugamba luyita Labisa. Nakutte penno olupapula nga mpulira ebigambo bingi ebindi mu mutwe. Bwe natandise okuwandiika your name sounded 100% in my head. Nakulabako ne mukikiri naye nga feti yafosa nga yali tennabakuba. Kubanga alina okulabisa akaseera keeko. Njagala bbanga ndabise. Nawulira ekigambo ky'ombuuziza mbu olina omusajja. Nze yawummula eyali naani b'omanyi. Bo baani? Mugagga Kayunga yewa. Nze simumanyi oyo naawe. Simumanyi. Mukwano si gwalina omulabisa, nze mugamba alabise. Lwaki opapa oleka omwami wange alabisize ku peesi ye? Owange mwe baani mumundekere. Nina buli kiwaano kyonna ekisobola omumala. Nkole ki? Mukunkwana engeri gye wasooka okubeerawo ne kamera zo. Bye. Ekibuzo ekisembayo lwaki Kemisera ogambye kati muyimbi wo gwa managinga Kemisera? Yeah. Lwaki wasalawo Kemisera okumanaginga? Kubanga yali yeetaaga amukwatirako mu kaseera ako. Era yali ezitoyeemu. Omusizaawo. Yeah, Mukama mulungi. Alabika ati? Juzi nalaba omwana yateekayo tweet n'agamba bannaye Haji n'aleka eno Google yonnayo, email yonna n'agireka wano ebbanga bweti. Nenga, thank you.